بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. كنا أمواتا فأحيانا فله الحمد، وجياعا فأطعمنا فله الحمد، وجهالا فعلمنا فله الحمد، ومتفرقين فجمعنا فله الحمد. سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وتقدست أسلاحه. ثم أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، الذي ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عنه الغافلون، محمد بن عبد الله، أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله. فمن تكن حلة التقوى ملابسا لم يخش في دهره يوم من العطل، ولا يصد عن التقوى بصيرته لأنها للمعالي أوضح السبل. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. تمتند الله جل وعلا نمتند أقام قواني دع الله سبحانه وتعالى أقام الجام لا نحصي ثناء عليه. وتبقى كتند الله سبحانه وتعالى تتصبوا لكم تند الله تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه قال الله بيتين. ولا شك في ذلك، تجينا مكبوسبوا انت يليق بذلك بجلاله وكماله مبجفوا نيشتيبوا الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك. ايشو الله اشيقواني لا ولين سونغا الله سبحانه وتعالى ياتيناكو obuyinza obwenkomeredde kati agwanidde Allah tabarak wa ta'ala okutendebwa mu bujjuvu. Ebyengera n'emirembe bidda ku Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, oyo Allah gwe yatutumiranga rahmatan lil alamin, kusaasira eri ebitonde byonna. Newankubadde idha dhukira alayhi wabeeranga ayogeddwako bakhalu ba'dahum ba'da, abamu bakodowala ne batamusaalira. naye nga ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tetuyinza butasaba Allah tabarak wa ta'ala kusamira embe jali, olw'ensonga tahammala fi sabilillahi ma tahammal, yetika mu kkubo ly'owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala be yetika li ajlina, olwaffe. Kyova olaba nti wallahi olwaleero lawla Allah thumma hu fa anta muslimun, oluvanyuma lwa Allah nozzaako mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa anta muslimun, oli musiramu. Ng'oba oliawo tabakuba Allah tabaraka wa ta'ala nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tewandibadde kyoli essaawa zino. Nabwe kyo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala assebyengera n'emirembe ebbanga lyonna ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ab'ebitiibwa sirema kwekubiriza
nammo okubanga tutya owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala owenyimba okubanga tumutya fataqwa Allah azza wa jal okutya Allah subhanahu wa ta'ala nasma'uha marrat wa marrat wa nudhakkaru biha bakitujjukiza emirundi n'emirundi marratin nasma'uha emirundi egisinga tukiwulira asbahat mujarrad kalima kyakeeranga kigambo kyetuwulira wa qad qalla al'amiluna biha naye nga abakikolerako be batono naye wa kathura al'ariduna anha abali ekyennyume kya okutya Allah tabaraka wa ta'ala bayitirivu tusaba Allah tabaraka wa ta'ala kituuze mu bifuba byaffe olw'ensonga faman ruziqa hadhihi al'ubudiyya Allah gwaba wadde okumutya faqad faaza wa dhafira wa falah wa naja abagenda kwesiima abagenda kuwona abagenda kumalako mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lwaki fatilka wasiyatu llahi lilawwalina wal akhirin kyekiramo ky'owekitiibwa Allah kyeyalamira abaaliwo olubereberye lwaffe era kyekiramo Allah kyalamira olwaleero abaliwo paka Allah lwagenda ozingako ensi eno nga fenna Allah tulamira kumutya yensonga lwaki emabega we tubadde mu nnaku ze tukubye emabega mwana wattu Allah tabaraka wa ta'ala muzimu ku ibadati ze yatulalikako oba muzimu ku mpaji ze yatulalikako naddala empaji gye tubaddeko emabega ey'okusiiba Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali agikomekereza yagamba la'allakum tattaqun Allah kyatwetaaza oluvannyuma lw'okusiiba Allah atwetaaza kumutya si kirala si byakwekanga nga otidde Allah tabaraka wa ta'ala okutya Allah tabaraka wa ta'ala mu ibada gye tuvuddeko emabegaawo eyetteeka k'oyo yenna Allah gwawadde obulamu nga busuffu mulamu talina bulwadde bonna tali mbatambuze Allah mwetaagamu kumutya yali Allah teyeetaaga omuddu amutye fi dhibbi tilka alibada mu ibada yennyini wabula okutya Allah kujja kumulabikako oluvannyuma lwa ibada eyo luvannyuma lwakusiba si mu kusiba kwennyini mu Ramadan bal oluvannyuma lw'okusiiba nti omuddu asiibye ng'asiibye imanan wa ihtisaban kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'asuubira nti Allah y'ow'okumusasula empeera ku yawma alqiyama okutya Allah aba yakufuna mu kusiiba oba aba yakufunye mu kusiiba kwe kweyoleka mu zino ennaku ze tulimu okuva lwe baalangira nti enkya tujja kusaala Eid هنيئا لمن نال هذه الكلمة أو هذه العبادة الطيبة يسيمي يني يفنو كتع الله تبارك وتعالى مكسيبا كوي كبانغا هي الغاية المنشودة والصفة المفقودة تيجندر الله تياليا تويتازا ngobocho ngawa badde mu Ramadan Allah bwakweta gokuwangala naye ma'al asaf ash-shadid obuzibuli wamu nti baada rahala Ramadan bwamala okugenda wanqalaba wantasafa nabulirayo abaddu kathirun minan nas abasinga obungi muffe twaddayo ku mbeera zaffe ze twaliko nga tetunayingira mu Ramadan fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abibiti wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan singa ebigambo by'owekitibwa Allah twali tubyekennenya twandiwangadde bulungi wallahi fa alhaya obwangazi bwaffe bwe tuwangaala okwesiima kwaffe assaada kuli mu kutegeera amateeka ga wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yawma an aradna olunaku lwe twakeera enkya ne tukuba amateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala emabega gy'emitawaana gye tulimu gy'emitawaana gye tugenda okuwangaaliramu paka nga tuzzeeyo ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatwetaaga فليس حديثنا اليوم أن نتحدث عن رمضان كنجاقالوا كوغيلا كولا في رمضان لا أما خطبتنا اليوم مستنبطة من حديث عبد الله بن عمر كنجاقالوا توجوكا باختصار وبالإيجاز تقول تجم حديث يا عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه طبعا هو عمر بن الخطاب والحديث عند ابن ماجه في سننه
حديث المجتبى ابن ماجه رحمه الله تعالى أن حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من صحابي الجليل صحابة منينه وليس كان من أهل الصفة يلمبالينغا kumbaka sallallahu alaihi wasallam kulusegera abalinga bawangalira mu muzikiti ebiseera ebisinga amakulu nga balaza mu mubaka enkola ze nga bafata ombaka sallallahu alaihi wasallam amakulu nga baagala okutuuka eri Allah tabaraka wa taala nga ewa Allah wali akalungi lam yakun min ahli dunya teyalimu abo abalinga balulunkanira ensi abadan yalinga yagala asisikane Allah nga musimye يعني حديث أقام أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكى يجوي تولي فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومبكى ناقام يا معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين ومبكى يقول أبالي أبا سينغسي أما قولوا فالمهاجرون أبا سينغسي بباب مكة nebasenguka kulwa Allah tabaraka wa taala nebaleka mali yabwe nebaleka bakyala babwe nebaleka abaana babwe lwa busiramu nga bagala Allah kubasiima alladhina hajaru ababasenguka wa ukhriju min diyarihim nebawangangusibwa okuva mu nsi yabwe mwe bazaalibwa وأوذوا في سبيلي نبنا كواسبوا مكبولي ويكتبوا الله تبارك وتعالى من أجل هذا الدين أولوب السلام بير مهاجرون بين حظ الأول بين اتفاچوك موانجي اتسوكا مدين يويكتبوا الله تبارك وتعالى ومبكا قبا يا معشر المهاجرين أبانقم واباسينغسي والله مبكى يوغري بيغامبو byali bizito yagamba خمس خصال embera ttaano enneeyisa ttaano ebikolo eby'emirundi etaano oba eby'emiteeka etaano 5 خصال embera ez'emirundi etaano idha btulitum bihinna Allah azza wa jalla wabagezesanga nazo وأعوذ بالله أن تدركوهن نسبع الله ألمكو زيبا سانزاو مبقى يسابي الدعاء الله ألمكو زي سانزاو بالصحابة كتاقيزة تزالي النونجي بالصحابة كزيسي سينكنا إلا والله okubaku الصحابة سوكبك kwasembaayo teri yazishahada yazijulirako nazirabako ekyo kyekimu min mu'jizati nabiyi sallallahu alaihi wasallam mu byamagero byombako okubanga ali asobola okwogera oba okututegeeza ebyaliwo nga tannaba kutumwa walillahi alhamdu walmanna nebigenda okubeerawo yani mu buwangazi bwe fi hayatihi wa ba'da hayati au ba'da mauti n'oluvannyuma lw'okufa kwe nga olaba omubaka sallam yagamba sahaba itibwa Suraq namugamba bonabo wangaddewo Allah nakuwangazaawo latarayanna ad-da'ina tartahil bonabo wangadde ojja kulabanga eŋŋamiya eve Makka eyolekere Hadar Maut ng'omukyala yajebagadde naye nga talina n'omugwa atya ku nfalaasi ye ayinza kumutuusaako ku bulabe bonna naye ekyo bonabo omaze okkiraba nkukakasa ggwe Suraq ogenda kwambala engatto za Kisra ibn Hurmuz gumuyita Kaisali oba mu luzungu bayita Caesar ojja kwambala engatto ze yayambalanga n'obunene bwe yaliko mu dunia w'ekisi wa Allah omubaka yagamba sahaba ayitibwa Suraq namugamba ogenda kuzambala sahaba neyekangana Kisra ibn Hurmuz ya Rasul mbaka tubanga ongezesa naye ngombaka amugamba mazima wallahi yawangalawo n'azambala ku bukulembeze bwa Umaru weyafuga amatwale gonna agabakaafu ngombaka yafadda katombaka agamba 5 khisalin embera ttaano idha btulitum bihinna Allah azza wa jal wabagezesanga nazo wa a'udhu billah newogomeri Allah an tudrikuhunna alime kuzibasanzaawo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala alime kuzibasanzaawo
ombaka yasabira basahaba Allah aleme kubasanzaawo empisa 5 oba embeera za mirundi 5. ya lahu min karama. Gombaka sallallahu alaihi wasallam yali wa kitiibwa, bali tebazisangawo ffe ze tuwangaliramu kyekyennaku, fe abaliwo ku mulembe guno ze tuwangaliramu. Embeera esooka ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba lam tudhiru alfahishata fi qaumin qat, lam tudhiru alfahisha fi qaumin qat. obonoonefu tebugenda kulekayo kweyoleka mu bantu mulundi nagumu. obonoonefu tebujja kusigala nga bweyolefu mu bantu. obonoonefu tugenda kweyoleka mu bantu. Mbaka teyali agamba tebwandibadde obweyoleka obwonoonefu ne busaasaana mu bantu okuggyako hatta yu'linu biha, abantu bagenda okuvaayo babulangirire lwatu. Abantu nga be balanga obwonoonefu lwatu, amakulu nga be bayambako obwonoonefu okubanga busaasaana mu dduniya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Alaysa haluna alyawm, si embeera yaffe olwaleero? Intisharu alkhamr, omwenge muyitirivu guli ku makubo. Omwenge muyitirivu wallahi billah bagukyusizza amannya, naye nga gusigala nga mwenge abantu bebagulanga lwatu misana naharan, misana nga bebalanga bwonoonefu. Wowe ogenda okuyita nga teguliiwo. Hatta fil fanadiq, mu woteeri zaffe abamu abasiraamu mweguli nabiuha wal'iyadu billah, nga ffe tugutunda. Masabab sheikh toyinza kukola woteeri n'otagutunda, bagenda kugiggala. Man amaraka bihadha, ni yakulagira Allah yakulagira bwotyo olwokuba bagenda giggala. bi'na dunya bi'na ddin, olw'ensonga obusiraamu twabutunda ku muwendo omutono. Obusiraamu twabutunda, oyo omuntu tekimuluma oteryanga okugigala kanguteekemu. thumma yaqulu daruri, kaif daruri, kibeera kitya daruri ekyo? tekirinaako obusobozi. oteri gyokola y'abasiraamu yabwereere. wogenda okuyita nga obwenzi tebuli lwatu, wogenda okuyita azina fi kulli makan, obwenzi buli bwa lwatu. Albugha tandika okutambula emisana, bamalaya bali awo misana. Ani aboogerako? Be mwateeka mu palamenti baboogerako, bagenda kubakiikira babawe boogera ebyewuunyisa. Nabo bandibadde bandowooza batandika okubanga babajjako omusolo ogw'okubeera ku nguudo. Teri yayimirira ku magulu gwagambe tebasaana kubeera ku nguudo, baveeko banoonye wala banoonyeza 10. babaleke basobola okuyamba gavumenti neefunamu omusolo. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wogenda utasanga bwonoonefu bwenzi ku masimu kwe butali. Alfahisha fi qaumin qat, obwonoonefu ffe tubuyambako okusaasaana. Mikutu gyaffe gijjudde bwonoonefu. Ogulawo neeti bakazi bali bwereere be baliko, ayagala okulanga kyalanga alina kuteekako omukazi ali bwereere. Wemba gaffe bwonoonefu gye buli. Tabarruju fi kulli makan, abakyala bayita bwereere. Mu takisi otula naye akwesittaza. Kale mu takisi kiri yadde koyinza okuba nga tomumanyi. Ewaka ew'omukyala wo gw'olina ayita bwereere, afuluma mu nnyumba yo ng'ayise bwereere. Sheikh omukyala yannema, ani agenda omukuterereza yamukuwasiza gw'oyagala amutereze? Omukyala yannema sheikh, namugambako yebikkirire. Babadde beebikkirire mabegaawo, tolina gw'oyinza ssanga ng'enviiri ze ziri wabweru. To abadan nga Allah wabwe Ramadan katolera otambula e Kampala obasanga agaviiri gali wabweru, iyadan billah. Ombaka agamba sinfani min ahli nnaari, abakyala bantu bamiteeka ebiri Allah agenda kubookya, lam arahuma, sibalabyeko.
sibalabyeko mbaka n'agamba nisaun mulimu abakyala nga kasiyatun bambadde naye nga ariyatun Allah balako tebambadde ruusihinna ka asnimati lbukhti mitwe gyabwe giringa mabango ga ŋŋamiya kyalawo n'asiba ekibinti yasibye enviiri naye esulako akakaya naye akasiba eno ekibinti laga mashallah ndiko omukyala ali bwerere Allah mubalako tayambadde mbaka tugamba al'inuhunna mbakolimire mwala fulume waka yambadde akapale alhamdulillah nazaala omwana yambadde ki tabarruju fi kulli makan bononefu fatu buyambako tosobola kugamba muwalawo oyambadde bubya naye yakugamba okwambala ebyo ajja kukubuuza taata sente wali onguliddeko ku ngoye lam tudhiru alfahisha fi qaumin qattu obona tebugenda kulekayo kweyoleka mu bantu hatta yu'linu biha okujjako nga ffe tubuyambako okubuyimirizaawo nyombaka yagamba abantu banaavaayo obwononefu buyimirirako buwangaale mu nsi y'owekitiibwa Allah wawe butali sanga omusajja yemwe mwetula ku musajja munne musajja wakulabikidde bulungi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin olanga musajja munno yakulabikira obulungi n'olekawo watadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum ng'omukyala Allah gwe yakusiimira gw'olina okuwangala naye tosobola kuwangala naye bwe bwononefu wano nabo we buli tebyagamba tekijja mu magezi g'omuntu alina amagezi okubanga ddala asaanye okuwangala omusajja wangale na musajja ayuqalu inda alaqilin tijja mu magezi g'abantu Allah bwe yawa alaqilu salimu obongo nga bulamu agwe mulembe gwe tulimu tuwangale nabo ate munaye waliwo ekyokukola tewali kyakkola naye abantu banamala okutoba ono nabavaayo ne babuyambako Allah agamba illa fasha fihim at-ta'un wal awja' Allah agenda kuta endwadde illa fasha fihim at-ta'un Allah agenda kubateera endwadde zikawumpuli wal awja' n'enjala allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw ebitaali mbaato kulembera wallahi naishu fi zamanin tuwangalira mu nsi nga al amradu munhabita endwadde zinnamutta mpitirivu abantu balowooza nti wagenda kujja wajja kuzuukayo eddagala lya siriimu abadan tewagenda kuzuuka eddagala lya siriimu eddagala lya siriimu Allah yalituwadda yagamba wala taqrabu zina Allah yagana kusembera ittasala bi ahadun min al-ikhwa omuku baddu yankubidde simu ku Eid naga Sheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam Sheikh Eid mubarak barakallahu fik Sheikh munnanga Allah ngeredde kigambo kikyakugeredde anti munnanga Sheikh ebintu byaffe bimanyi sina bye mmanyi bintu byo ate kiki munnanga amanyi kale Sheikh embeera yaffe kati mukyala wange yakomyewo ku Eid nembeera naye mukyala wati yakomyewo ku Eid yali yalagawa gamba malaya wo goyendako ku Eid kwennyini ayozezza yanise mu ttaka alo ayina okukola yamukubidde halo sweet baby munnanga oyina agenda okukufumbira Eid yabuleko obwenzi lillah ku Eid amuddidde li shaitan amuddidde bwetufaanagana Sheikh okuwasa kuli expensive kuli kutya expensive omuntu alaja n'okuwasanga bwe kuli expensive naye ng'asobola otwala gwatutte gwayendako obwenzi namutwala ku Jabaz n'amugulira bufe ya mitwalo 10 ng'ekyo tegimulumye ewaka wasobola okuleka akameeza ak'emitwalo 3 alabanga mingi ng'ayise mu makubo matuufu nga zino zaatadde mu bufe ku Jabaz gwatutte gwayendako obwenzi yeerabidde nti Allah agenda zimubuuzaako Allah eddagala ly'obwenzi yagamba wala taqrabu zina osangayo omwo omutuufu nagana nedda Sheikh Allah agana kusembera teyagana kukola akhi inna Allah azza wa jalla idha harrama shay'an Allah bw'aharamisa ekintu harrama kulla wasilatin yusiluka biha Allah bw'aba aharamisizza ekintu kyonna akugaana buli kakuba akakutuusa ku kyo bw'obanga Allah yagaana kitono kyakusembeera fakaifa biman irtakaba
tilka alfahisha kiri kitya kyebagadde waba Allah aganye kukisemberera ate gwe nokyebagala gwe nokisemberera gwe nokyebagalira ddala Allah tuteredde ndwadde abantu balwadde gwe bw'oyagala okukakasa gende mulaga abantu beetakula akhil karim beetakula abantu balwadde bamize RVs bazimize babuzaabuza naye Allah azza wa jalla kumementula era oba osuubira nti obwenzi wabuleka lwabulwadde nga watya bulwadde kukwata ke kaseera oddemu weenenyeze Allah toyina kuleka bwenzi lwakutya bulwadde lwakutya siriimu oyina kubuleka ng'okimanyi Allah yabugaana haram enjala mpitirivu abantu bayala buli bwalefu owuyitira nga Allah azza wa jal ayongera kuteeka njala mu bantu abaali obaalaba ku ndwadde ze tuyina tandika ku nsanvu ke wansi tebamanyi kyebayita siriimu nsanvu okudda wansi tebamanyi kyebayita siriimu wallahi nekinaanaawo kudde eno paka gye tuli be bakunyonyola siriimu twakula batubuuza what's the killing disease batubuuza mu ssomero tusomye kuva mu nassale primary secondary tumanyi bulwadde bamu siriimu ye killing disease abeesanvu tebabimanyi wallahi naye limaadha bantu kulumbagana boonooni kulumbagana nsalo za Allah tabaraka wa taala nsonga lwaki Allah atadde obulwadde wavaawo buno wajja buno wavaawo buno wajja buno simanya ebola simanya binamba simanya biki simanya hepatitis gasiya twala tugende byonna Allah tabaraka wa taala ayongera kuta Allah azza wa jalla ayongera kuta paka abantu banaleko boononefu abantu kasita banakimanya nti Allah azza wa jalla yatugaana zipu sumula zipu Allah azza wa jalla nakubikirira novaayo olwokuba Allah kuwadde amaanyi obakyusa ngongoye nojja mu bantu weeragaalaga Allah azza wa jalla batsha rabbika la shadid Allah ajja kumementula wallahi Allah mementula tayagala kumanya bw'oyagala okumanya nti Allah mementula gendako emulago bakulage mu kawoodi ka siriimu akwaniriza nga wakatuuka ku mulyango n'owulira waawonya oba okyabiyita byakusaaga wano ovimba oziza okuvimba wononefu obulumbagana naye Allah azza wa jalla kasita kwatamu bwati okakasa nti Allah tebamwemamalikako ebyo basahaba tebabiraba yembeera esooka tebagirabako oba ononefu tebabubeeramu bufaanaganako we butyo tekyajjako mu magezi gaabwe abakyala abakkiriza nti busobola okukeera enkya neyeyambula jilbab neyeyambula shariya n'agiteeka wali fulani n'amwendako abadan wallahi tekijja mu magezi gaabwe ekyokubiri omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba walam yunqasu lmikyala walmizan abantu bagenda kulekayo kukendeeza bipimo n'emirengo illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa juri sultan buli abaddu banaakendeeza ebipimo buli abaddu banaalenga emirenge egitaweze yembeera yaffe Allah agamba wailun lilmutaffifin okubonaabona kuli eri abo abalina obuduuka mwe bapimira mwe balengera alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun bogenda China obisuubula biwera temumpa simu etaliko chaja temumpa simu etaliko headset botuusa mu kaduuka ko asimu njitunda yokka kulikayo ne chaja nje kuguzanga nayo yeyawudde bwemukola eri wabiguze biwera babikuwa biwera era olaja nayo sijja bigule ebyo batebiweze obe Dubai botuusa kaduukaako omuguza simu nga yeyawudde yajjanga ne chaja yayo mweri ne headset Allah bwe yatugamba idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum bwetutuusa mu buduuka bwaffe aw wazanuhum yukhsirun netandika okwonoona ani kummwe mumwe abavuuka balina botiki abatunda engoye ayinza okwogera mazima n'agamba luno olugoye ddo lwenkuguza akhil karim luliko ekituli luliko akatuli wano wallahi Sheikh tulekeemu ate kati twajja Kampala kukolaki
lenti tugona mtu sasulira ombaka yagamba albay'ani bil khiyar abagulangana ababiri agulana atunda balina kusasirigana fa in sadaqa wa bayyana kastabogera amazima atunda ngayogera amazima nona agula namubulira ddala nga kyekyo mazima wa bayyana atunda nanyonyola kamoga akali ku kyatunda Allah agenda kuteeka mubaraka muhiqatil baraka Allah yaja baraka mjitutunda gula akaduuka ko okuva ku macha nosigala ku istighfar okufuna yagula abera bazzeya bakuyambye ba window shoppers namala nagenda Allah yaja mubaraka pimo tebiteredde bipimo wabucha kuguza magumba Allah yajja baraka mu bintu temukyali baraka buli omwali wano ng'olina kyotunda ddayo weerivayizinge okolagana otya enkolaganayo gwe n'oyo g'oguze eryetya bwe tunamala okukendeeza ebipimo n'ebirengebwa Allah yagamba illa ukhidhu bissinin Allah agenda kututeera ekyeya ukhidhu bissinin Allah agenda kututeera ekyeya wa shiddatil mauna ekyeya kwe kubanga wallahi enkuba ne weba etonnye ebeera ya muswaba tesobola kugimusa ttaka ebimera bye wateekamu qala sharih yabun hayali agazi mu hadith yagamba nga ne obo oyina kyosizeemu mu ttaka tekisobola kumeruka nga wokyagala okujjako nga Allah atandika kuleeta biwuka birya na kiri kyosize mu ttaka yembeera gye tulimu wiche wedolo okuna twagenda okuziika jajja wange emasaka mundeeye naluzaale mbakafu naye eggolo limu nga tetunnabagenda kumuzika era wangalya mutondo yali abamukyalo batukubire simbe mba mujja bannange mutuleetere ku Eid ab'omukyalo basaba ekampala emmere Allahu akbar ab'omukyalo emmere gye twajjanga emasaka nogenda mu kyalo okubalabako ne bakusibirira emmere n'enkoko wallahi akaseera ke tuwangalyamu beba basaba enva n'emmere Allahu akbar beba basaba enva n'emmere ab'e Kampala kikuwaki ekyo muli bulungi muwangala bulungi Allah yateekyeya awono okubanga Allah subhanahu wa ta'ala okutembeera sinti abantu bonna bamala kwonoona Allah asinziira ku bayitirivu bwe bagaana ne balemera ku Allah bye yagaana nga Allah fenna yaummu at-talih Allah atuleetera adhab akhidhu bis-sinin wa shiddati al-mauna enjala mpitirivu wallahi enjala mpitirivu wajuru sultan baka byagamba abantu bana amalo gano kende webana kendeeze ebipimo Allah agenda tuleetera abakulembeze wajuru sultan nga bamusibira mubwa kati abasobozi bali wano bakitegeera bulungi akasajja katufiirako kajja kubafiirako wallahi era gwe wali wano oba osuubira nti waliwo ekiseera we kigenda okutuuka nti akasajja kaveewo nga tonnaba kwetereeza gwe nange olimba munke nyini mwe mubyogera abantu abatuyisa obi ate Allah basinga okuwangaaza balungi n'abajjawo omanyi omu yagamba nga we mufaanagana Allah be bakulembeze baabawa kino nakyo kanki bagambe Allah akyawadde omukulembeze w'eggwanga lino okutufuga ate ng'akyatufuga Allah akyamuwadde amagezi agatufuga wallahi nga Ibn Taymiyyah yagamba nti Allah asobola okuwa omwonoonefu oba omuntu musibira mu bbwa n'afuga abantu nga olaba Hajjaj bin Yusuf yafuga abaddu ng'abatema nga teri yapapala nga sebo munayifuga bona Allah bali kujjawo tuligenda n'ekyo nge nazalibwa 85 nkola bwe bambuza president wa Uganda njogera ogwo sinayo mulagwe mmanya ate nga gwe nkyayogera naye nga kyewandiyagadde kyoyagala ng'oli bulungi nnyo bamusibira mu bbwa osubula obuntu bwe Dubai obusubula China ne bulemera enakawa esente ze wasuubudde ng'omusolo gwe bakusaba gusinga sente ze wasuubudde oyo Allah tebamwemalikako
wallahi buli omu wali akaaba mu kaduuka, buli omu wali akaaba. Otuuka ku muntu eyalinga asobola okukwata $100 nazo sekondekemu ebintu nkyanonya na sente zibikiri yalinga ate wallahi nga gakugamba mazima. أقول ما سمعتم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توب إلى الله فالتائب من ذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، إخوة الكرام، في عجالة سريعة نختم نتمالي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بوفونزي إنسونغي يوكساتو ومبكى صلى الله عليه وسلم يقام ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. abantu tebagenda kulekayo kuwa zaka, abantu tebagenda kulekayo kuwa musolo gwa wakitibwa Allah mu nsimbi zaabwe. Abantu ebbanga libanamalanga baganyo okujja omusolo gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kyeyagamba wa fi amwalihim haqqun ma'lum, nga ne mu nsimbi zaabwe mulimu omutemo ogumanyikiddwa obukadde bolwayo nisab. Omuddu alina miliyoni 9 okudda waggulu, Allah mubanja okujjako 2.5 emitwalo 2.5 buli kakadde. Oli yegeziwa zanaga kati Sheikh betuziwa balyanje kati fetu gwane yakugamba nti Allah yakulagira kuziwa bagenda zikozesa nti gwe baziwa dagenda akole bwati Allah bwe yagamba obaziridde kyekyo Allah kyamugamba azirye. Gwe Allah kyakubunana bwoba watuuka okuwa oyinakuwa ate bino ebya Allah tebiggwawo ebito, era Allah kubanja n'oba towadde guli omwaka oba giri emyaka tewawanga watuuka, wallahi Allah kubanja ojja kuziwa akaseera kajja ojja kuziwa nga Allah azifudde zonna ze watuuma mu banka. Naye abantu bakyayagala kuwa zaka, begeziwaza mu mali y'owekitiibwa Allah gye yabawa. الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل نبقدوا ولم يبيع الله byabagabira iddeko busamambi oyine yegeziwaza abetuwe ensimbi zaffe tebalina kye bazikolamu. Nalowooza sadaka jajjemu n'awaayo ye zakatul mal. Webali abaddu nga Allah yabavunaana dde okuwa zaka, naye banagaana okuwa zaka Allah yagamba illa mun'ul qitra min as-sama. Allah agenda kukwata amazzi okuva waggulu ng'enkuba tekyatonya. Oli ayinza okugamba enkuba etonya sha. Nambaka yagamba walawla al-bahaim lam yamturu, singa si bisolo teyanditonyedde ddala, singa si bisolo teyanditonyedde ddala. Naye Allah okugitonyesa n'atuwa ku busammambiro lwa bisolo, kati nabyo bigendere mu bwonoonefu bwaffe, mu bujeemu bwaffe, nga bitendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Enkoko gy'olina ewaka ewuwo tusabbihu bihamdi, etendereza Allah n'ekuba ebiwawaatiro byayo waggulu, etendereza Allah tabaraka wa ta'ala. N'ekookolima, lwaki omubaka yagamba enkoko bw'ekookolima omuddu asobola okusaba kyayagala eri Allah. Ate mba bw'eboggolo gamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ekitali ku nkoko. Bitendereza Allah walakin la tafqahuna tasbihahum, tetusobola kutegeera ngeri gye bitenderezaamu Allah. Ekitonde Allah n'akikwanguyiza, koko n'okakwata n'okalinnyako n'okasala, embuzi n'ogikwata n'ogyebasa wansi, gwe ne kikulema. Ne Allah n'asinzira ku byo n'abiwa n'atuwa kuba neetonnyatonyamu awo netonya. Ensonga ey'okuna, mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba ولم ينقضوا عهد الله ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. abantu tebagenda kulekayo kuva ku ndagaano ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we. Endagaano gye twakola ne Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka kusinza Allah,
alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan owange mtawani wa adam tuwakola nange endagano nga toyina kusinza sitani ne kam min almuslimin bamekam basilamu nga tugatta ku Allah byatatu wako buyinza bamekam ffe mwemba gaffe gajjuddemu yiriz impalabu nezitali impalabu inga mu nyumba y'omusilamu butanga bwe bukwaniriza yirize eziriko olwalabo olufutikeze ezirimu wansi w'ebitanda waliyo ebibbo enyumba z'abasilamu ezimu emabega waazo waliyo obusiisira mna silamu bwatusanga n'ebyaffe silamu bwatusanga n'ebyaffe toyina buzibu naye Allah ojja kumunnyonnyola oba bw'atyo bwe yakulagira obeere bw'otyo eno n'eno nga tugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala webali muffe kubanga Allah agamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun abasinga obungi muffe tukkiriza Allah naye ng'obushiriku tubukola emisana abantu tuli basiramu naye ekiro abantu batuuka eyo ne batabuka obasanga nga bali ku mmindi mukyala wo ng'okimanyi mukyala wo ayina ebyokola mukyala wo afuuwa emmindi omugaa sheekhe embeera naawe ogiraba embeera nzibu naye nga endagano gye twakola ne Allah tabaraka wa ta'ala temukyalina busiisira bwe mulina wansi wa emabega w'ennyumba zammwe si bwe buno obusiisira nga bwe twabeera nabo mu kyalo mwabwa advansinga kabeera kayumba katono nenka kanyirira era si kyangu kati ogenda mu ssabo nga gali amasaba ag'edda ogenda mu ennyumba ebeera mu kisaakaate nga ya buyonjo naye nga ssabo oli agenza kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'okwawukana ku ndagaano ze twakola ne Allah tabaraka wa ta'ala yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala akhadhu bima fi aydihim Allah tuteera abalawe sallata Allahu alayna aduwan Allah tuteera omulabe wabweru akwata ku bye tuyina ekyo vaayo sika ekifaananyi okizze bulungi wano Uganda waero betufaanagana basiramu muyinawo ki otandika otambula ku luguudo luli olwa waggulu wano nnengera kali akazimbe kabakaafu bweweyongera mu maaso waliwo kazimbe kabakaafu siramu balinaki ku luguudo olwo bajaga sheekh tulina Fahad mama agizimba basiramu be Uganda bakwata ku byammwe ettaka bongera kutwala amataka waawe mukyalina ettaka essava wano mu Kampala munoonyayo musaaka ayinza okuba nga akenkana akasiisira wano mu Kampala wallahi temuyinaawo ye mutya kisoboka kitya tekisoboka paka ng'endagaano z'owekitibwa Allah tuzivaluwinze ekisembayo mbaka sallam kye yagamba walam tahkum a'immatahum bikitabillah temujja kulekayo kukulembeza kulamuza kitabo kyawa kitiibwa Allah wayatakhayyaru ma anzala Allah mimma anzala Allah ne mulondebwamu bye mugenda okubanga mulondebwamu bye mulaba ebibanguyira mateeka g'owekitibwa Allah ge yassa ekikufevalinga kyolabanga kyekiba kikulamula mateeka g'owekitibwa Allah bwagamba nti Allah Allah takyogerangako ne bakusomera etteeka lya Allah n'olabanga likukwatako likunyigiriza n'oliwakanya eriri mu fevayo eraga kituufu eryo etteeka ly'abakitibwa Allah tabaraka wa ta'ala omuntu asobola okukubira ekiwuuzo nga akwebuuza naye ng'alina ggwe kyoyagala omuddemu ekitali ekyo Allah kye yamugamba era bw'okimusomera bw'omugamba Allah bw'ati sheekh simatidde bulungi kanfune sheekh omulala gwe mbuuza yatakhayyaru mimma anzala Allah tulondobamu tuvala Allah agamba afatu'minuuna biba'di alkitaabi wa takfuruuna biba'd mu Qur'ani mukkirizaamu bimu na bimu ebirala ne mbiwakanya ekikufevalinga ekyo naga obusiraamu eryo tteeka lya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala erikunyiga nedda buli amateeka g'owekitibwa Allah tunagaana okugalamuza
nanyini nsi wallahi ekyo tukolera akiina nanyini nsi ekyo tukolera akiina gwe kennyini weebuuze totandikira eno ku masiri gy'owangalira weebuuze gwe kennyini ewakaawo amateeka g'owekitiibwa Allah galamula ewaka ewuwo obusiraamu bwe bufugayo wuwo obusiraamu bw'otuuka ewaka ddala basanga nga maka masiraamu nga masha Allah bi'a ewaka nga yeeyo busiraamu mateeka g'owekitiibwa Allah ge galamula Allahumma okujjako Allah gwasaasidde naye buli wetunaagaana olamuza amateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ombaka yagamba illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum Allah agenda kuteeka wakati waffe obuzibu basiraamu n'abasiraamu yono katemba gwe mulimu nze ndi w'ekibuli nze ndi wa Juma Zukuuli nze ndi usimanya wa kusipulimu simanya nze ndi w'enakasero byo bye tulimu ndoza bitwala ddiini maaso ja'ala Allahu ba'sahum bainahum Allah ateeka wakati waffe buzibu nga Allah ateeka wakati waffe mitawaana otunuulira omusiraamu ng'olaba omusiraamu eyanditunuulidde muganda wo bibishashati lwajhi n'ekyenyinga kisanyufu olaba tabitegeera nga w'obitegeera talqa akhaka bi'abusin qamtaririn omutunuulira n'ekyenyinga kinyiika oyo naye yatagala oyo bwe busiraamu bwe tulimu ja'ala Allahu ba'sahum bainahum Allah yongera kuteeka wakati waffe mitawaana kuva kulamuza mateeka ga wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bana tulamuze Allah agamba ki obusiraamu bugamba Allah ki kyagamba ombaka ki kyagamba nze wano wenfunira bwe obusiraamu bwe tuwangalira mu Uganda wakati waffe Allah tabaraka wa ta'ala wallahi yateekawo dda mitawaana ne babayita mu bijjulo nga bwe babayise babasiibule mu nyumba y'omunene mu maka g'omunene nga batudde ku meza teri ayogera kizibu kya busiraamu waliwo akyogera okujjako wonna basitukawo ku kigambo ekyo mukama waffe otuwadde ekijjulo alhamdulillah obusiraamu tebulina buzibu buli bulungi gwani akugambye nti buli bulungi naye nga kyekyo kati mwogera ku kino bamukutte naye ali wansi mu godown kati ebyo byemuliko teri ayogera ku kya busiraamu busiraamu bwa Uganda uwajje bulaga wa titujja kwogera ku bwe wabweru kubanga tujogere kwa nawe tuwangaliramu bukusanyusa bwoba obulabye embeera gye buliko bukusanyusa ashekhe nze kasita nsaala nenzayo ku mukyala wange alhamdulillah teri taabu bwebuuzanga ekibuuzo nga baatukulembera kye beebuuzanga nti maadha qaddamta linafsik kiki kyenneekoleddewo kyekisooka wa maadha qaddamta ittijaa lihadha ddiin obusiraamu ki kyembukoledde obusiraamu ki kyembukoledde Allah asaasire bakyanjo wallahi abasaasire abadde bafaanaganako ng'oyo oba oli awo alina kyayinza okulaga mu maaso ga Allah nti Allah mutuufu nzize mu maaso go teriyo kinnangisa kirala naye okubanga Allah nze mu maaso go ng'eddoboozi lye wangabira siri enkusisinkanniddeko tekiina nsonga ndala wa busiraamu kwogerera busiraamu gwe kiki kyolagenda olaga Allah kikyogenda olaga Allah okujjaka obusiraamu bwaffe tongera bubbinkira wa rafa'na al-kufur tongera kusiba bukafiiri mutuufu abantu anaayitako genda mu 16 awo wetugenda mu World Cup awo tewagenda kuba wangu awo nze simanya agenda nakutwala kikopo كم مرات فكرت في إخوانك الذين يعيشون أم يبيتون تحت القنبلات والدبابات mirundi emekalu loddako wansi n'owanika emikono gyo Allah tasibaganda babasula wansi w'ebikompola ng'ekyo kyokka okikola kwebaza Allah okubanga gwakyakuwadde akalembeekerezo okuwangalira mirembe Allah tabaraka wa ta'ala yagamba fa in amanu bimithli ma amantum bihi wemunakkiriza Allah ng'abaatukulembera bakkiriza Allah faqad ihtadaw
mugenda kubanga muwonye. Wa in tawallaw bemuna ebya Allah tabaraka wa ta'ala amabega fa innama hum fi shiqaq mumukitegeere nti mugenda kuba mu buzibu mitawaana naye fasayakfikahumullah teri ayinza kugibamalirawo okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Annisaa'u aariya, bakyala bali bwerere. Walmasajidu khaliya, enyumba za Allah njereere zitya komawoko asiro laba babaddewo ku jjuma bagenda kubeerawo. Wal as'aru ghaliya, emiwendo ku byamaguzi giri waggulu. Wa ahkamu llahi laqiya, amateeka g'owekitiibwa Allah gakubiddwa amabega. Wa ardu lmuslimina muhtalla, ensi z'abasiraamu Allah yaziteera abeefudde nti be bannannyini baazo. Walam yabqa min alaamati ssaa'a illa qilla, bw'otunuulirako ebyo bye tulabye mu ahadiisi zombaka teriyo mu bubonero bwa nkomerero busigaddeyo okuggyako obutono oba obunene. Allah fafirru ila Allah, tudde eri Allah. Twetereze bajamaa, twetereze. إن الله أمرنا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا وسجنا فرد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجعل كيد الكافرين في تضليل واجعلهم كعصف ماكول. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم رد إلينا إخواننا المسجونين شامخين عزيزين. اللهم فك أسرهم واستر عيوبهم وعمر روعاتهم يا رب العالمين. يا رب المستضعفين إليك نشكو ضعفنا وقوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. ترب المستضعفين، تربنا إلى من تكلنا أم بعيد يتهجمنا. فإن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت بها الظلمات أن تحل بنا علينا غضبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.